Gambo tya? I'm okay, how are you? Obulamu buli butya? Obulamu bulungi. Obadde otubuzeeko ennaku zino? Ndabisi. Nze manyi ndabika bulabisi. Oboneka? Yeah, mbanga kibunoomu. Musically obadde osirise mu buzibu ki? Nalinamu obuzibu nga sobola kuta music. Nalina legal battle gye nali ndwana n'abantu ba black market. Nga tuli mu kooti nali nga nta music nga bamugjayo. So ningenda mu kooti ninekubira omulanga kooti nempa gye bayita court injunction egaana okukwata ku music wange paka omusango guwedde. So when I'm out of injunction eyo kyegeza I was clear to release music again. Wali nateekanga music eyo shooting the video erimu sente ate omuntu n'agijjayo nga ndi mu losses bagisaako lumu ne channel yange. So that's the reason why kinasooka falling back and sorting ekizibu ekiriwo. Then chawedde, then I'm back. Okay. Yes. So black market mwetadde tokyaliyo oli bibyo ne balemezaamu. Just bayagala bakita batya kifiiriza. Omuntu anazamba kifiiriza bayagala kuzanya kifiiriza. But they knew the truth. Contract yange nabo yali yaggwako dda. Okay. Bayagala just kunkosa bukosa kunnumya nga omuntu anakola ekintu okwagala okukulumya. Okay. Kaso kati ogenda ku releasing music. Na return said already no luyimba lwenatadde ne Posha baluyita Enshazi. Okay. Enshazi, yeah. Okay, after Enshazi you have new projects? Yeah, a lot of songs. I've been working on a reggae album. A reggae album whenever ready it is being mixed and mastered. Waliwo brother wange ali US bali mu kikwasaganya kubanga ye reggae budde we know taking up part sound we know muwuliriza aveyo nga mulungi buli kimu nga kiri good. So yeah, there is a reggae album I'm yet to release. It's a reggae EP of about, it's not an album basically, it's an EP of about 7 songs. Yeah. Okay. Kati waliwo other projects, the single projects coming, there are collaborations coming. Yeah, there is a lot my fans should expect this year because I've stuffed them a lot. Ate it's insane oluyimba luno lwa Enshazi balwagadde nnyo. It's doing very good on YouTube. When Sembyo kebera lubadde 8 day one, that is good. Okay. If a song is like 80,000 views day one, it's very, very good. Enyonte ebadde nnyingi. Yeah, and even there was a new story, but it has made the fans want to pick interest in the song. Naddala bafani ba Posha in the West. Okay. My people in the West, they are really supporting and they're on board. Okay. Yeah. Nga twalabye akayimba naye after kwa twalabye n'ebifaananyi byafumye ng'olina omukyala ali olubuto. Is she your wife? She's not my wife. Wife y'omuntu gw'owasa. Girlfriend oba bakiyita muganzi wo mu Luganda? Kiwuli person. Abeera girlfriend. Person kitwale nga bw'oyagala. Just person. Alina lubuto. Ate kati ebifaananyi mwabirabye. Kiringa onoobuuza. Anti ngamba ali lubuto lubuto. Kiringa onoobuuza. Ate kati nze mpostinga olubuto lutali lwani. Abalanga bujjo tobapostinga. Abala kisinziira tuli mu understanding ki. Because person nkugambye. So posting olubuto lwa person. Anti abantu badde bebuuza bujjo nga bala tobapostinga ade bavayo. Tebaali ba person. Obuto tezaali zizo. Baali ba person past. Nebazigamba baby mama. Yeah. Nenga person kubanga tonsubira kupostinga nga toli girlfriend wange. Yeah. Oyinza oba olina omusajjawo. Yeah. Okay. Yeah. Omukyala ono takutuuza n'agamba no baby bino bihatinga dda abakyala bano ng'onavuddeyo oba she's too intelligent. Intelligent. Nze kyemmanyi oba oyagala okwagala omusajja omuyimbi oba omuntu abeera mu limelight n'okwesonyiwa ekigambo kye bayita media ofukira ddala kasiru nga tolina kyowulira. Omusajja yenna aliyo, omukazi yenna ali eyo oyagala kwagala omuyimbi oba omusajja yenna oyagala kwagala omukazi omuyimbi towuliriza bintu biri ku media. You have to be deaf, of which kyemmanyi akimanyi ekyokukola kubanga naye nkugambye muyimbi so ekyokukola akimanyi. Kyala omuyimbi amaze n'ebbanga ki? Eby'ebbanga tubireke gwanvu. Eby'ebbanga tubireke by'ogwanvu naye with time ojja kumanya ebintu bijavaayo mpolampola ebituufu. Abantu abamu baadde bamanyi video shoot just nze nali nkozeko stand y'olubuto nze ndi wa action.
nze sikola nko stand za mbuto ndi musajja wa action achali nikola ba stand y'olubuto ngeri ne Bruno ke Bruno ke yalakoze ku stand y'olubuto exo yagambye Mariam stand exiwa nga simumanyi mba exiba Mariam ne yavena agamba ilubutoro yagamba exiba wakuba mwaka yimba nakuli yako gwe nakakubirayo akayimba twakawanika dda mu covid da buza gravity agawa lies kulimba da that song twakakubanga umuntu asooka yimbira omuntu nga mukazi oba musajja tinewe weraga oshegera nete tulina muntu gwe twakawandiikira maama ngo nga tufaacho kuwandiikira akayimba ffe nze nkuwandiikira akayimba you have to be very special in my life to write you a song. Maybe she was special at that moment in the past. Ewe sijja byogerako mwagala kumuwa makulu sijja mwogera. Tetwagala muwa makulu but ekirungi tukulabyeko badde obulidde. Awalo allegations zavayo ng'omukyala agamba nti buno oli muntu abakazi osaba abakazi sente. How true is that? Ani gwe nsaba sente. Mariam bwe yatugamba yakugulyanga n'engoye nakuweza amafuta. Tukola kati kyayambala. Muve ku bantu toka kati kyayambala ngoye nga nyambala ate kati nyuma n'okuyitirira oba yagula gambi muve nga ku bantu abali bitter mbabereke because the person who is bitter always lies always be careful with bitter people bitter people always lie atwa banze I'm not bitter but I'm speaking the truth sure so mbozana tujinyemyeko etumwanye makulu ensonga nkulu eposha sala mwogerako togere ku posha anti ila asigala mu life because is your baby mama life yanga agiremu ayina omwana wo choga yayina amazzi gange genina okunya no ngamba ayina baby wo chi baby cho bagayo mwana anyway a story ejja kuba yalonako lulala engeri gyoge nti ayina omwana sagala mwogerako for that reason sagala kwogera for that reason ingeri nti ayina omwana sagala kwogera for the respect of the kid sijja byogerako ebyo ate mwagala njogere mbwa sijja kwogera sina kyenja kwogera katugende n'ekyo nti yali angulira engoye naye sikyayambala nakwokya naye akasente kyogera sikyalina sente sikyalya maama nga ndabye. There is allegations moving on nga bagamba igwe ne grenade mwewa babayitawete bacha there's a way they say mwewa wa president kudating aba sugar mami ngize ne grenade yes olonda beko na sugar mami do Mariam mukulu kugwe mumanyi like kugambe ngondi mkazi wange omukazi gwe nakakulaga gwe kenyi gwachogede ndio omukazi gwe nakapostinga yono muwala posha alibona yego ngapostinga koyo muwala kiraba story ya grenade simanyi grenade wono musango jja mubuuza abatabayina kozibu abatabayina bebayina omukwana nze wali ompulideko nga mboogera but would you date what a sugar man for money? Who is a sugar man? I don't date people for money because money has never been my problem. You date for love? If I ask you for money mbasi kwagala, the people I love I give them my money. Yeah. If I ever ask you for money, that means I'm chasing you away to leave me and go. It's a red flag. I want to show you a red flag so that you leave me. But the women I love, I give them my money. They eat it. Stupid. No, I'm trying to tell you that I don't want you. I will ask money. Wow, tusubireyo ku mikolo ne Posha, beautiful Posha, cute. Jija kujja katusabe. Tusabe. Lwaki tusaba ngo byonna birina. Andi bana mawulire kasita mukikwata mumanyi okufuka mu relationship z'abannamu. Mmwe muyiye relationship nyingi muziye muzifuseemu. Katusoke tumale okwetegereza. Naye sambalaze kumufuukira kizibu. Namujasi nambalaze nga nabe njagala okuteeka ekkomo mubeere eyo temujja nnyo ndi booked okitegeera ekintu ekyo kakati nakyera nga bwe namubataddeyo bwekyo bwenyo baterayo invitation y'emikolo otuyite mu butongole naye fonna awo temuntwala nnyo speed musooke mundeke
Bere byange naye abere bibe tunaaba tusazeewo nga Mungu asiimye. Yes. How are the kids doing? They are good. Very, very good. Tebalina buzibu. Bali bulungi. Okay. Bafunye ne muto waabwe. Bafunye ne muto waabwe. Nga mwamubaze maama. Naye mawulire. Alina mubale. Mumubale, temulina buzibu mumubale. Mwamubaze mangu. Naye my kids are good. Are very fine. However, sitera kwagala boogerako nnyo mawulire. I want them to live their life as them. So yeah, then, but there is a moment webagamba nti tugenda girano nga Bruno alina ttiimu y'omupiira mu muddaawo. Kituufu. Kiri mu sitaani. Omusajja osobola okuzaala abaana ng'olina obusobozi obubeera nabo bw'oyagala. Siweza ttiimu ya mupiira, just exaggeration yammwe. There may be 2 or 3 people have come out that they have my kids. And I don't think 3 kids are a lot. But Chabula. Chabula timu Chabula koyongera. Anti busobozi bwe bunaabuweze nja jjongerako. Naye kati bunaate bunaawira nja kusobola bennina. Bemmalayo. Just abantu bakikuliriza nnyo nti simanyi oba abaana basatu mba nzadde nnyo. Nga bwe mulowooza. Baana busatu. Oyagala nga bameka? Kijja kusinziira ku busobozi bwange. Nze nzaala abaana based on busobozi bwange. Namutabera n'agamba saa yagamba na 10. Ayaka alina obusobozi era ayogera because asobola saha. Naye nze siri saha. Sina busobozi bwa baana 10. But if I get obusobozi obwo, I will have as many kids as because kids are a blessing. So if I have obusobozi nga nsobola balabirira, I will still have as many as I want. Kuba ndi musajja. Musajja lwazi. Omusajja lwazi nga te batugamba Bruno me. Ababagamba. Mwino batwala babakebera. Emitwe. Kyenkulya. Kaza baga Bruno alitamalaako mu kitanda muveeko. Naye ngali ku TV ankabira. Tola nti abaira n'ekikyamu. Akabira ate nga tomazeeko. Abayi n'ekikyamu. For real. You can't see omusajja tamalaako nga toli ku TV okaaba. Uyina ekikyamu. Kiki okaabira? Ng'ekyo kyeddamu. Love. Beera smart. Yeddemu bulungi. Kiki oba okaabira? Tewula ngambye nti abayogereyo mbatwale mbakebere. Kakebera obwongo. Buyinza oba bulina ekibatawaanya oba bali depressed oba stressed. Yeah. Naye nga byebyo. Okay, back to the business. What should your fans expect this time round? A lot. I have a lot for my fans. Nina surprises abwe nyingi. Singa bamanyi kati kenavudde mbira ebintu by'okunkyankalanya ngenda bawa music. Because I feel last year nabakotogeramu a little bit, but again banyonyodde ebizibu bye nalimu. Drama. No, ni drama. Drama tangana na kuta music. In fact, nina namuteerawo nga abantu baleeta obuvuyo bwabwe. Just naina issue eri okuta music nga bamugjayo, ta music bamugjayo nga kintawaanya. But namalu kisortinga kati ngina kuta music. Tuta music tujamba in a concert probably this year. God willing. Abasira mbagamba inshallah if all goes well I will organize one for them. Okay. Yeah. Basibole kwa abawagizi bafa abalungi n'abakwesibako bako obusembayo temujja nnyo Posha yaliwo. Abantu oyinza bagana kuneesibako. Kuba nange sinza omubi ennyo asembayo. So abantu mbaleke banneesibeko. Kuba banneesibako. Naye kiri eri ggwe kuneesibako. Sajja omulungi yeesibwako. Buli omu ng'oli mulungi ne waba mukazi. Ate obulungi si bwe bwesibya ku bantu. Omuntu ayinza oba n'empisa ennungi ng'abantu bamwagala lwekyo. Omuntu ayinza oba ne ssente ng'abantu bamwagala lwa ssente. Omuntu ayinza oba mwetowaze ng'abantu bamwagala lwa bwetowaze bwe. So ebyesibya ku bantu biba bingi. It's not only bulungi because beauty comes from God. It's in the hands of the beholder. So my fans, I love you. Ulaba lwaki bikoyo ati buli omu n'akwetuggako. Eri aneetuggako just mwe mulowooza. When a few people come out like 1 or 2 women maybe circulating around the page, the media, then mwininga mbifuula abakazi 100. Just 2 dramatic chaotic people don't make me, and what they are saying don't make me a womanizer or anything. And these are people from my past life. Chegera, I am an organized guy. Nze wendetinga omukazi njagala omukazi omu nga mwagadde.
songerako omuntu mulala. But do you at a point feel affected and nowulira affected, nowulira mbubi mutima nga when someone is bringing out the bedroom things outside? Because they're lies. Why would lies affect me? Chingano jano nunga Bruno oli wambwa. Sechija kunuma kuba siri wambwa. So when someone says something wrong about me, I don't get affected. Really? You don't get hurt? It's wrong. Si kituufu. Wacha ekintu kyogera nga kifu kiwachi kiba kinoma. Kati at the end of the day kigenda kirekawa omwana omuntu gwa bagambye nti no. Would you love the kid if someone comes out and say kino ne kino ne kino? Aba yeswaza eka n'omwana. Nze kasamba nga sina kyenjogedde. It's up to you. Chobula ebisere bisinga nze nsirika. Asinze teyejusa. Silence, you can never go wrong with silence. So if you come out and say nonsense and I keep quiet, it is your right as you who said nonsense to explain to other people after you've said the nonsense. Okay. That's it. I don't owe anyone an explanation. No. Okay. No. I don't. Nga tumaliza dala. Antubadde balina akantu kebeebuuza yesterday. I saw some blog nga is it true omwana oyo wamuwa amannya oba? Ebyo saagala byogerako. Kubanga embyogerako mwagala kuzza abantu mawulire abantu mwagala kujjako Posha light. Like light esigale ku Posha temugimujjaako. Abo abantu abalasaba boogerako kuba relevance. Ze interview yange ekomye wano.